nabadde ne Hadijja Kigozi ne mukyala Ameria Nambala. Jokira wabaddewo obutakkaanya wakati wa Hadijja Kigozi na Ameria Nambala. Era obutakkaanya obwo ejjo twabumazeewo obutakkaanya. So Hadijja Kigozi na Ameria Nambala, I made a meeting, abalabye ku sheeyo byonna ne tubikola ki ne tubyogerako. So big up Ameria Nambala, bananga Ameria Nambala mu mubonebalize. Senga Ameria Nambala ndabiridde. Emmere ndya, esente azimpa. Big up Ameria Nambala. Webala olw'omukwano ogwo senga wange. So Ameria Nambala na Hadijja Kigozi babadde n'obutakkaanya bwe twamazeewo ejjo. So social media bwetyo bweyino bba. We wabaawo obutakkaanya nga tubumalawo nga ate tutambula. So thank you senga Ameria Nambala bambi mumuneebalize nnyo. Ever since my dad went out of this world, senga Ameria ndabiridde. Akasente akampa, ebyokulya abimpa. So big up senga Ameria, ate ndi musanyufu nnyo nti wazeewo na Hadijja Kigozi. Na Hadijja Kigozi, they are now friends. Oluvannyuma lw'okubagatta ebintu ebirina obba bintu ebiteekamu feeling. Omuntu waba akunyiziza, find a way mu solving your differences amicably. Nabagamba abantu abanvuma simanya be mundeetera wano Pr Ssempa. Pr Ssempa yani akola mulimo ki? Mwagala nziremu Pr Ssempa yani akola mulimo ki? Nabagamba nze abantu mwenna abali ku internet kuno munvuma mbadde mumbo mufune following sijja baddamu. Pr Ssempa sijja kuddamu. Omaye bagenda ne batuula eyo ne bagamba kakati Junior yatunda yaliko views kati ke tumwogereko. I will not reply you. Pr Ssempa simumanyi yani akola mulimo ki? Oyo talina makulu. Pr Ssempa talina makulu. Abo temubamalirako budde. Let the dead people rest. Muleka abafu beebake. Now a man like me, mbonziremu Ssempa, I don't reply everybody. Si buli omuntu muddamu. Okitegeera? Osooka kuleeta mulimo gwokola. Bw'oba oli pastor chachi ye eriwa. So please temuntwala eyo. Sijja muddamu. Abantu bangi nnyo muli kuno ku internet mbumunvuma mbumbaddemu mbumufune following. I'm past that level. Eyo level nagivaako kati. So yenna abadde ali eyo ng'alowooza nti Junior nkyalina obudde. I don't have time to reply idiots. I don't have time. Okitegedde? Sina budde obwo. Everybody buli ayagala njogereko. No problem. Neze sina budde. I don't have time. So I'm very sorry. Mwena abadde balowooza nti Junior I still have that time. Mbokuddaano ku social media mbundeekane n'abantu sina budde. Sooka ofune verification ombulye n'omulimu gwokola. You see, nze Junior, I think some of you temumanyi. I built my house. Nze gwolaba wano. I have a very beautiful home at my age. Kati ni mukuzimba rentals. Ekintu kyonna ekitali developmental sikiwabudde. I built my house. Nje siri bano ba TikToker. Mbu have your time. I don't have time. Ndi mu bintu bya development. Ndi mu bintu bya development bireeta sente. Sebintu bya social media ebyo eby'okuddaawo mbu mwevume n'abantu. These idiots tebagasa. Whether you talk about me or not, I will eat, do my work. Nze teri kivumo kigenda kunkyusa.
There is no any abuse. Jogenda kumvuma. I lose sleep. You are wasting your time. Ebyo nabirimu nabivamu. I think people have not realized it, Junior. Kati ebyo nabivamu, ebyo kwevuma. Tebireta sente. You can't earn anything from abuse. Kandi nabirekera bana upcoming. Ndi mu bintu bya development. I built my house. I'm now building rentals. Ndi mu kuzimba mizigo. Obudde bwe nina bwakwejja mu bwavu. The battle I have right now is to liberate myself from poverty. Kati gobo oli eyo mbukanvume Junior. You are wasting time. Mufune emirimu mukole. Get jobs and work. Era ndoza mwabadde mmanyi nti I will reply Ssempa. Ssempa is an idiot. He doesn't deserve my saliva. Okudamu Ssempa nziramu MC10. I reply Iga Sharif. Me son of Mirundi. Grandson of Yohana Mirundi. To reply that idiot. Over what? Is he my level? Is he my level? To reply that young boy Ssempa, I reply Iga Sharif. I reply Sefko. So please, some people are not my level. Munonya views. Naraba neba na abana. These boys in Canada. This boy, Ibulake Mukasa. That idiot. Kati, this boy, Ibulake. Muna yari anjogerako. Nenda bono bad black. Malaya. Muna yanjog. Everybody is talking about me. Kwa Junior nzatunda. Nzatunda. So everybody is talking about me. These younger boys. And it made to reply them. Levo ndala katijendiko. Banai. Niku levo ndala. I'm at a certain level now. Bobo ya garanko gere koleto muli. Ne toso akubanga oli Canada. Ibulake oyola maziga abakadde. But you deserve my reply. Gwe tunatuka mu byokusiba abakadde pampa. Ibulake tujja kuyita. We shall call you. Gwe tutuka mu byokusiba abakadde pampa. Ibulake we shall call you. Omukadde bamwambaza batya pampa. Bewo omwana omutaya ukanata no wo mukadde. Those are the discussions. Naye kati sajja tuli mu kuzimba, we are building. Junior asiba ku site. Mbera ku site kuzimba. Where do I get time? Where? Obudde mbujjewa. I don't have time. Emyaka jindeka. Njagala pese emyaka 3. Nga am retiring. I want to retire at 30 years. Nga sichego banansi. Kati goja nombulira bana abanaku bamwe. These poor people here who don't even matter. I want to retire at 30. Nga tochanda ba wano. Nga you can't find me here. Nekati oli myaka 5 oli ku social media to do what? Atu abamu just obulamu bubalemeredde. Nze Junior at 30 years tojja kundaba. I'm 25 now. I'm 27. I'm 27 years old. Mbuzake emyaka ejo. Njagala pese emyaka 3 nga nina rentals. I have apartments. Chebaita development. Nekati nzire wano ndekane n'abanaku mu mpechi. Why do I shout with peasants? To give me what? Really? I have land. I'm a landlord. Kati myaka 27 jenina. 27 years. Kati ndekane n'abasajja ab'emyaka 6 obulamu bwabalemerera. Some of abasajja bemulaba ku internet. Myaka 5 n'okudda waggulu. Obulamu bwabalemerera. You can't be 50 years ngoli ku internet. There is something wrong with you.
So sina budde kwegamba gwondabira wano olabira ddala omuntu ali jobless eri atalina mulimu avuga emmotoka z'abajamani. In your family, do you have anybody driving a German car? Do you have a house I built? Do you have the land I own? Banakumwe muzjeka akamanyiro. Which job nyoko yankozesa? Do I work at your mother's farm? Kumanyira abantu. Lwaka tukolanga mwe ne mukera ne mustrebi box. Amwe technocrat. I work for 4 hours. Ado manyi tukolanga mwe ne munye kala lume mumbalakaso zenyuma. What do you call work, young girl? Bagay tukola kera kumacha. Hey, ne mustrebi box mo wino. We work smart. I'm at my home resting. I'm not feeling well. Bagay mbuno tishoka sabalivu. I'm a technocrat. Temumanyi what a technocrat means? Tebyasoma. Mu junior okola ddi onsinga kigwakera. Onsinga ki kyogere. Emotoka jenvugo jina. Nwera okwebuza magezi kumanyira abantu. Mu junior okola ddi nkola mu faamu ya nnyoko. Oluvaawo nga mutandika kukolima. Era lwaki junior lwaki mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Mwagala nnyo tulabanga tuli bubi. Mwagala nnyo tulabanga tetujja kutuyana. We work smart. I can even work from my home. I'm a technocrat in this country. I work for 4 hours, I go home. I have medical insurance. You fake it. Ninganga gwembo bolwala nogenda no simba line mu ddwaliro. Me, I call doctors here. They are coming to check me. But doctor banzijanjabira waka. I don't have to make a line. Bwe tubibagamba nga mutandika. Lwaki era lwaki abitugamba ensi ekyuka mukole nnyo work hard. Abana bamwina omuze gw'okukolima mu kifo ky'okukola work hard. Ebyo mbeera mu maroogi. It will not help you. It will not help you. Work hard. Mubeera okolima bukolimi. Henry nange banaye tuli bubi era ffe tuwedde gwali obubi. Go to church and pray. Go to church and pray. Ekizibu kye mulina kukopereza. Oyagala obenga junior. You can't be me. You can't be me. Muri eyo Saudi Arabia. Osenyambala asimanyo. Oli Dubai. Omusana gukuyisemu. Amabina gavuddemu omuka. You want to be like me. How? Otandika otya munaku gwe. Nze zino sente zedikoze abajjajjange. The man I'm eating is from my grandfathers. Nekati otandikire wa munaku gwe. I want to be like junior. Nange njagala mbeere waka please. Genda okole. Naye sijja kukoma bagamba mazima. I will not step telling the truth. Munange njagala nkwata iPhone. Tomanyi na pesa liteeka ka iPhone. Obeere nayo otya. You don't know even how to switch on an iPhone. Munawe oli eyo. Junior, iPhone yo wagiguze beka. Tuyambe. Please, tuyambe. You find these things to be jabuzi like that. Whenever abayinza okumakinga mbu byoyina tebikugwana. Ugandans have this tendency that you can't be proud of what you have. Balumye. Genda ogule motoka weeyagale. Bayika weeyagale. Ne woba tujina bajja kwogera. When you don't have a car, they will talk. Even if you have it, they will talk. So go buy a car, be happy. Baliwo kwogera. Zimbe nyumba jirage mawulire. It's your house. It is your house. You can never apologize on something that is yours. Abana Uganda mwina kino ekintu kicho wefurange kitali kicho mu junior bajja kwogera. They will talk.
When you don't have, they talk. When you have, they talk. Now, be yourself. Bobato inabogera. Newobo inabogera. Kati be yourself. Nobody should make you guilty of what you own. These are not God-given. These are things people work for. Abantu babikolerera. Never gonna bagala nnyo kuloza. Nti byoyina tebikusana obifunye mangu obyebibbe. Please don't allow. Vuge motoka jibalage jibatami. Awulidde obubi kwata nnyo kogende mu bondi ogule. Bondi ze motoka ziri open. Go wawulidde obubi ku motoka yange. You can get by. The bonds are open. Now gena nula bomuntu fitina nugu sibaya nawe gula. Gwe yo yalemera mu bondi. Eyange bwe nali njigula nasoka kunganya kika kyewamwe mutujjeko obunaku bwammwe. Mutujjeko obunaku bwammwe. How do you refuse me to post my car? My car? Kane mumanyira. Mbu Junior, lwaki otulaga iPhone? It's my iPhone. I don't need consent from you or posting ebintu byange. I don't need consent. Setaga kutuza social media kakati banange it is my iPhone. It is mine. I'm living my life. Tuna baba nakunga bakulemeddeko mbu Junior ago malu teri muntu abana malu ku kiche. You can't be with malu on your finger. So we yagali bobo in iPhone posting post it. If you have a house, post it. You omanya abantu abagala amayumba. Do you know how many people are looking for houses in Atebazina? And you think that is something small, eh? Bambi buli muntu gola banga akuvuma abayagala kubeera woli. Abantu abamba tuwalana because they want to be like us. Buli muntu gola banga akuwalana. Abayagala kubanga gwe nenga byamulema. Abantu abamu ekibaluma tetubonabona. We are not suffering the way you want us to suffer. Kibaluma tetubonabona nga we bagala tubonebone. Kati kibaluma buli wakulaba awulira nga afa. Buli wakulaba awulira bubi because ayagala obonebone tobonabona. Nabijjamu fitina. Ye nugu je mulina ku bantu tewali kye babakola. Abantu bemuwalana just mwagala babonebone. You want them to suffer n'ekiganyi. Kati nomere nugu noka baba nange njagala banga Junior nebiganye kati ekivaamu ngompalana over nothing nga nugu yekutta. Teri bantu kye babakola. Abantu abamuli wano mutuvuma tetubamanyi na kubamanyi. I don't even know you. I don't know you. I'll never even find you. Ne oli wano omutwe gukuluma. Nugu yekuluma jealousy. You want to be like me. Mune katonda ya bigaba. It's God. Katonda ya gaba. Lekera okulire nugu ku bintu by'abantu. Genda mu church nawe saba. Go pray. God will remember you. Teri muntu ayina nugu afuna. Abamu kibaganyo gaga wala nugu. Owala nabatakuliko. Oli musabologa. Instead of looking for God. Nawe katonda akusasire. Teri muntu ali bulungi munsi yakera kubacha sente nazifuna. Obati wali waina akumaka kuba sente. Teri ayina kumaka kuba sente mu nyumba. Katonda yasasira. It's God. Fena tukera kumacha ne tunonya sente. Abamu ne bazifuna abala ne zibabula. It is God. Munonye katonda. Nze the day I started prayer, my life changed. Nzo nakwe natandika kusaba. Obulamu bwange bwakyuka. My life changed. People look at me bakabane ono ye Junior. It is God. Mukwano ne bwona nvuma. Okusaba takitegeza genda mu church. Some of you think that prayer is going to church obereyo oyasabiriye mbo limu overnight. Prayer, it is in your heart. Your heart is your church. Nebwona asabe mirundi 13. Nebwona asura mu overnight. Abamu balaba bomina abo ba pastor bamwe, bo man of God. You don't need any pastor. Mutima gwa katonda gwatunulira.
That's why God said, bali balabiranga ku bikolwa byammwe. Katonda akebera mitima. Nakolera ebikulu. Nze ndabye Katonda. I have seen God in my life. You people, I have seen God. And God is there. Mukwano va masabu. Ebyo mberamu ebyo byokwerogoza. Teri musamiza ina sente. Teri musamiza gababulamu. There is no any musamize who will give you life. N'abasamize bafa. N'aba basamize sibanya bajjajja bamwe. They die. Kat osabotia obulamu ku muntu afa. A person who can die. Wali omusamize yali yazze. Yafa n'azuukira. Kat osabotia mizimu obulamu. Joli jobe jali jifa jali tejibwagala. How do you ask ghosts for life? Obake ekichamu. Tozo yakusaba mizimu bulamu. Ate na jojo afa. Gwaga jali tejibwagala obulamu. Mugende musabe. Mutereze mitima gyammwe. Mulekerawo okuwala n'abantu. Nawe lindo omukisa gugujja kujja. Abana Uganda mwine ekizibu kimu. You don't want to wait for your luck. Linda. We are all different. God has a plan for you. Katonda ine teka joli. Lero abona. Naba ine sete bali babonyeko. President Museveni afuge gwanga lino. Yabona banga dene. Did he lose hope? That fuze myaka ana. President Museveni yabona. Today's your president. Please wait for your time. Wait for your time. It's coming. It is coming. Okuvuma abantu, okuwala n'abantu, enge tebina gye bigenda kuyamba. That won't help you. It won't. Nzemne nange naberanga awo. Kangama ne mukama, lwaki tonzijukira? Go pray. Go pray. Nikigamba nnyo abantu genda osabe. Bonaddamu ebyo simanya lubaale, simanya bitambo, simanya byokola. Sitani tebamusanyusa. There is nobody who can please Satan. Sitani tasanyukika. Lero bw'omuwa embuzi enkyasaba nte. Lecha bw'omuwa ente enkyasaba mwana. N'omutonzi we Katonda yamulemererwa. Era zibasanze mmwe abeesiga amalogo. Ffe twesiga Mukama. Ffe twesiga Mukama. Tobola batulwanisiza. Batuwogeddeko ebikyamu weetuli. Ffe abantu batulwanisiza. N'atalina mannyo n'avuma ggwe. Naye ffe twesiga Mukama. Ffe batuloze. Ono musajja magala yasindikira amayembe gansi yage. Can you imagine? Ne basindikira amayembe gansi yage. Really? That man sent me horns. Nasindikira amayembe gansi yage. Gali asatu. We have gone through things tuyise mbintu. Okubeera ko wano wetuli. Nezo yo musajja magala. Olunaku lwe yasindikira amayembe amahoni gansi yage. You fake it, chisesa. You fake it is funny. It's not funny. Techisesa. Nkulaga abantu ti people are bad. Abantu babi. Omuntu engeri gyosindikira omwana wa munno. Over what? Era kati nebaka nevunise. Amahoni. Ngano abo kyali awo. Abantu balina amahoni. Omuntu atuma amayembe gakusiyage. Nze nandoze ebintu bino tebiriyo. Ne omuntu engeri gyatula wali. Nagende omusawo omuganda. Namgamba njazika ku mahoni go. Amayembe gansiyagira ono omuntu. Omuntu ajja mu dduuka lyo n'atwala stock. Okutuka okusasula kuba kulwanagana. Si kyayagala muntu ajja mu dduuka lyange kutwala stock nga tasasudde. Ntunda mpale z'abakazi.
Gwambuza Junior otunda ki mu dduuka lyo mpale z'abakazi. I'm selling women attire. Ne mama toyina kyozifunamu nti zizino. Bakasitoma bajambuka neegezeemu. Mujja kusasula sente zange. Abayimbi abaddako tegeka ebivulu. Saagala abayimbi mumere entondo ku bantu. Abayimbi mumpulirize bulungi. Saagala mumere entondo ku bantu. Omuntu omaze otegeka ekivulu kikusaze kati ate ffe abakyogeddeko ffe bw'oyagala ofuula ababi. I think that is hypocrisy. Buli muyimbi woba okimanyi tolina bantu ebya concert biveemu. Yimbira amabaala. You can go to bars. Waliwo n'abayimbi abatakola concert ng'ayimbira amabaala n'amasomero. Schools are there. Wano tewali munnayuganda gogenda kusinikirako mannyo ku sente ezaffe mbojjo oyimbe nga tetwagala. I think some of you, this liberalized economy. An economy liberalized, tetuli North Korea, whereby the government dictates what people should do. This is our money. This is our money. So nsagala muyimbi agenda tegeka shemu sale atadde kufe atumanyire. Ugandans have a right constitutionally okulaba bane batalaba. Olaba Uganda cranes webe sambe nambole. Is it mandatory that every Ugandan should be there? Chabuwazo kwagira Uganda cranes timu ye gwanga. So if it is not mandatory, who are you? Gwani ruyali. Abayimbi mukomyo olugezigezi. Ekisumbu abayimbi kuloza ati muli ba kitalo. Simanyani ya kibateekamu. Musicians, you think you are on Mars. This is a republic. A republic with a liberal economy where people go or not. Oja gendo tegeke show. Egende kusalira obwerere. Atotandika ebintu by'entondo. Kyogamba nga tonnayimba abalabadde tebayimba. Chameleon had people. Chameleon yakola show one. Chameleon nafuna abantu. Ono mwana acidic vocals had a fair turn up. This boy Modula mubwa Modula bwe yafuna abantu. Modula had people. Kati oba tebazze. Try next time. Abantu mubakwate bulungi. Abana Uganda, they will support you as long as you respect them. Ne president u afuge gwanga no. President 7 talks to people nicely. Nga yagala akalulu. Era obo yagala kulaba government eno nti eyine empisa. Linda ko mu kalulu. That time of election. They talk to people nicely. Ne woba obogolera abantu. Abantu bayine ebibaluma tobiricognizinga. Abanoga bayine ebibaluma bye batwala very important by the way. Teri muntu agenda kujja mu concert yakuwagire ng'omwana we talina fees. Teri muntu agenda kujja ku concert yakuwagire nga abantu twabagoba wali munema. Abantu bagoba mu Ntobazi amafactory gali mu Ntobazi. That contradiction. If buli omu ave mu Ntobazi, if it is a law, let everybody live wetlands. Negende munyonyo abagaga bali mu kuzimba mu Ntobazi. Ate bano mubagoba abanako. Ebyo bye biruma abantu ebyo. The law should be universal. Etteeka lina kubanga likola buli wamu, not selective. Kati mutegeke concert ku busungu buno. Ekyo kuli abayimbi mulidde nnyo sente za government. Bw'oba ogeze wa President 7 n'akuwa ng'oli bulungi, abayimbi muli bagagga on taxpayers money. Nawe kakkana mugambe naye bannange government yampadde sente. Kati bano ba ordinary people kambaleke. There is a lot of money. Ba promoter bafunye, abayimbi mufuna, abantu mubeesonyiwe.
bwoba olidde ku ssente ya gavumenti kakkana abantu tubeesonyiwemu. Nze John yandidde ku ssente ya gavumenti ondabayo mu parish model. Can I go to parish model bunoonya million emu? I have got government money, big money by the way. Abantu nembeesonyiwa kati ebyo parish model sirinyayo. Bannanga abayimbi mwesonyiwe ku bantu. Bwe muba mulidde ku ssente ya gavumenti ne muzimba ku mayumba abamu motoka muvuga nnene abantu bali bubi mbaleke. Let us not force people to watch us by force. Negwe mbere eri mu Uganda gwe togiraba. The people are not happy. Goba yagala kulaba Uganda. Linda sawa 12 olaba abantu abatambuza ebigero okufuluma Kampala. Every day people are moving on foot. Batambuza bigere omutayina na 10 muzza waka. But you think that one is happy? Temogera nga batali mu Uganda. Let us not talk as if tubera mu America. We should recognize that there are people who need help. Financially, economically, they are there. Katoteke kosa tibaje bakolechi. Tuzaleta abantu luwampaka. You can't force people to love you. Luno lu chameleon teruina apisa. Tebalwagala. Ugandans love chameleon. With all his bad manners. Olu chameleon lwatu esibako. Every time chameleon makes a show, people go there. With his bad manners. Chameleon taina what the tondoli empisa. Is ever in NRM. But people love him. Chameleon never had a sete za government. Era never have just galaba mwagala. Because chameleon, just like his name, ngeri nyali. Iye chameleon nkwe kwa today is a hypocrite. Chameleon wankwe, just like his name. Chameleon yonzo monenya. Mbulwachi walide sete ze NRM. Owuli derinya chameleon. He changes colors. Kati abanayuga waliwo abantu bebategeera. Nga babategeera they are just hypocrites. Era chameleon bwagamba ngekintu tokigenderako. Is a very calculative guy. Chameleon yo yabala nnyo. Osegedde ekintu ekyo. There are people in this country, even if they do what, Ugandans will love them. Chameleon is a hypocrite. Nera twategeera enso obwa hypocrite bwe. Kati goli muyimbi n'ennyimba zo tezijja ku memory card oyagala kola bya chameleon. Some of you abayimbi mukopa bannammwe. Oli muyimbi oyina ennyimba ne ku memory card tezijjako. And you are behaving like chameleon. Oyagala ku behaving nga Bebe Cool. Bebe Cool ayina bafaani be. Those tebajja vaawo. Bebe Cool bwagenda ku stage people support him. Aina fan base eriroyo. Muruzuke tuta sentimental support. Not fickle. Twina support bili. Sentimental and fickle. Sentimental means nti support joina. Nebo okola kitesobola kuvaako. That's Bebe Cool. He has royal fans. Omu kubayimbi. Abasinga abawagiza abali royo Bebe Cool. That guy wano motoji kwatako nali manyi kaliya ya Bebe Cool wewedde. But every time Bebe Cool steps on stage nachira bano moshe ya chameleon Bebe Cool ne Zwena batwala amawulire. The whole media was on Zwena and Bebe Cool. Kati gomuyimbi omulala oyinza obutakisobola. Omulala aina support eyamani Eddie Kenzo. Eddie oya ina support. Izenge itambula naye. Nona alien. Alien skin yote yagala kumanya. Alien skin tewali kye bamwagalako. They are just with him. Kati is a junior. Sina support jenina. I have no support. You love me because of my dad. Ntikai tatange yali ategeera. Naye nze sitegeera. Me I have no support.
Era zo mtu ajana ngambo Junior bakwaga. You don't love me, I know. You love me because of my late dad. Nti ye yali ategeera neze sitegeera. Amagezi sina. Kati munjagalira yawe just like that. Tata wako kale yali ategeera ne akana ko kasiru. Just like that. Nze I go like that. Nasanzo omuzungu. Nangamba, but why are you famous? Namga, because of my dad. Omuzungu nambuza, what did your dad do? Namga, he was a very intelligent man. Now where is he? Namga, he died. Omuzungu yachimbuziza. No, but you boy, why are you famous at your age? Everybody wants to greet you. Mu comedy store. Namga, they love me because of my dad. Nambuza, daddy wo aliwa. Namga, he died. Your father died. Namga, yes. And all these people still love you, yes. Because he was very intelligent. Kati nze sitegeera. Ero mtu anga Junior oli musiru. You are right. I'm stupid. Kastani naga agantwala mu toy. I have the few wisdom to take myself to the toilet. Nze ndi musiru. Era bayita abagezi sijja. When they call intelligent people, I don't go. Era mpuliranya Junior oli musiru. Iye. Amagezi sina chengagaza. The last time I was intelligent, I was poor. When nali omugezi, nali mwavu. Namala gwaddalu nefuna ku sente. Ever since I went mad, I got money. So kakati gwe nonya abagezi bano, Uganda abasiru be basinga obungi. Tokyerabira. Abasiru basinga abagezi obungi mu Uganda. So for you, if you want to be intelligent, you'll be alone. Ojaba weka. Uganda ejudde basiru boka. Abagezi batono. Kati nze Junior, nasalawo kuba musiru, yes, by choice. To look for abasiru bannange. Abantu bajja Junior toyogera bya magezi. Gwa yogera bya magezi olina ba follower bameka. How many followers do you have? Ojagenda okwesanga. Nga fabogere ebyekisiru faba ina abantu. Ba Uganda obo yagala social media kuleme geziwala. You act intelligent. Tojja funa ba follower. You must be stupid. Uganda obo yagala ekwagala kula bya kisiru. Ebyo babyagala. Bakwatire mu loji. Beranga abakazi bakwagala. Uganda obo yagala ekwagala gwe bera mu bino bisatu. Bera maloji, poko joint. You live a bogus life. You have followers. Abana bati bagala mugagga. Gwe you have man abana bajja kuchawa. Bagala obona. You have to be like them. Mboli mu struggle ebyo bye bagala. Obere mu byekisiru bagaye Museveni agenda. Those bogus talks. Gwabana babagaye kimuti Museveni avaako. Ebyekisiru bye bagala owulira. Mbojeno mozi tajja fuga. Awujja kuba mukwano gwabwe. They will be your friend. They will be your friends. Naye kati gwe tandika okwanalizinga. Mbu osomesa economy. Goza abashalumu bandifunye following. Shalumu. Atunda amanyi g'ekisajja Dr. Shalumu. Shalumu enviiri zonna zikaatuuse. Bamwagala. Mbwe alina omuggo gwa Musa. So nze kyovola anga. Look at all people who are following mu Uganda. Look at them. Those who are followed in this country. Ojja tegera nti eggwanga lino liriko ekikyamu. This country has a problem. Look at the celebs we have. Gwe raba baserebu betwina mu Uganda who are followed. You understand this country has a big problem. Kati obo Zambe yabulirawa. Where did your Zambe go? Naye alina basiru banne. Oh Zambe. Oh Zambe. Nga basama bwasami. One word yo Zambe. And they are there. Nabo bali abambala. Bayimbo Zambe. Kati this country has idiots. This country has idiots. Nga basanyufu. Shifula namusanga ngakirira wesikemi ula shifula me mbuzi zekabya me they are busy.
Nze when nalabo Zambe, I understood this country has a problem. And this problem, every the ambassador between. Dwagenda ku social media, olabo bambaserebu mulimu professor of law. Buli wola bangensi. Nga baserebu bayo temuli professor wa mateeka. There's no professor of law. Temuli mu sajoni. Nti omuntu ono bamugoberera kubanga yakyusa emitima mu ggwanga eryo. Not that country has a problem. Buli wogenda nga mu ggwanga. Nosanga baserebu bamu batema nyama ku butcher. Abamba sizi balangi Uganda ina baserebu nga bali mabikajjo na masagali nekasta internet yajja ne badduka ebikajjo ne bali some of these were fishermen baserebu abalibo bali bavubi yava ku mwale kalangala bali lipazo my brother kumyale kalangala kati wali ata ina jara gali lipazo nekati omuntu nombozo oyo momo followinga kuki wo malu cheka these are idiots ali wali atudde mu Uber wo malu cheka Museveni kati how can a Uber man remove the president ono wo malu cheka ali mu Uber ali South Africa watude atambuza ba malaya delivery kati yayagala okujjako head of state this country has a problem. Egwali nosa abasirunga nabo batudde womalu kiseka omufere atudde South Africa avuga ba malaya akola delivery za ba malaya egundi Durban yayagala okujjako Museveni. But this guy has a problem and you find people who have degrees but today mubawuliriza the moment kastana tegeera nti abasiru muli bangi nange nasiri wala I'm stupid by choice. Nze Junior najja njogera ebyamagezi era olaba video zange nkadde Junior I was speaking sense ngaba bagabane Junior is going to be an MP kati no ya parliament yafe